tuli ku kitundu kya Kobere. Abaganda bwe baawulira ebigambo by'oyo omwami nga bwe nkutegeezezza nti Katonga si nnyanja, samba kindere ng'ogenda. Bwe baawulira ng'ayogedde ebigambo ebyo okumanya nti omwami ow'endiga era ab'endiga bazira nti yali mukambwe yamugamba mu ddoboozi ery'obukambwe nti kale tukulembera otutwale wa mukama we ebirungu. Yali talina waayinza kugaanira, yali omu bali bayitirivu. Abatabaazi ge magye ga Buganda nga bw'olaba amagye ga Uganda obudde buno nga bwe gali. Ye kati ga Uganda oba ga muntu omusimanyi nange. Kaakati n'abakulembera n'abayisa mu kawenda. Bw'abayisa mu kawenda n'abatwala. Era Kabaka Jjunju n'abantu be bwe yamala okusomoka Katonga oyo n'alagira Kajjabaga oyo ayite omwami gwe baayitanga Muguta, ono gwe nannyonnyodde nti yali mukama we, agende alabe Kabaka. Omwami oyo Muguta bwe yawulira nti Abaganda batuuse e Buddu nti era Kabaka amwetaaga, yadduka Buddusi n'agenda kuba yamanya nti waliwo okufa. Bakabaka b'edda tebaabanga na muzannyo. Naye yalina mutabani we yayitibwanga Luyimbaazi. Mutabani we ye yaguma n'agenda eri Kabaka. Kabaka Jjunju olwalaba Luyimbaazi kyava atta naye omukago. Awo Kabaka Jjunju bwe yamala okutta omukago ne Luyimbaazi n'alyoka atandika okulwana n'Abanyoro. Oba bayita Abanabudde abaabanga mu kitundu ekyo. Jjukira nti nannyonnyola ku mukago nti botta n'omuntu omukago muba mufuuse ba Luganda, toyinza kulwanagana naye. Okumanya ne Bannabuddu bano nabo baagezaako ne balwana beetaase naye nga tebalina na buddukiro. Jjukira Buddu okugituuma Buddu kiggwaayo buddukira abantu gye baddukiranga. Abo Bannabuddu boolaba oba abantu abaali mu kitundu baatega n'amenvu mu Lwera oolaba nga bagamba nti senga Abaganda bagalinnyamu bagwe baserere tubatte tubafumite tulyoke tubalage nti naffe tuli basunguwavu. Naye ate bwe baagatika Abaganda eyo tebaayitayo, kubanga gye baatega amenvu Abaganda si gye baayita. Olutalo bwe lweyongera mu maaso, Kabaka Jjunju yalwana mu Buddu, n'alwana ne balwana abantu okufa ne bafa, okutuuka Luzige lwe yagoba. Abaali era eyali omugabe waabwe baamuyitanga Mukudde. Oyo Mukudde oyo yali musajja muzeeyi, yabeeranga bujja abo wennyini bonna bamaze omuwangula na buli kimu. Ate omugabe wamwe kasita bamuwangula, bano abalala baba tebakyayina lugendo, kubanga okulwana kwali kw'amaanyi, kwatwalira ddala ennaku. Era Omulangira bambi Katakesu ye yalina n'engabe ey'empaala. Engabe ey'empaala y'engabe ey'omuti omwerere teriiko njulu, ne bagimusuuza. Era kwe yagisuula ekyalo ekyo ne kaakati kye kiyitibwa Kiwaala olw'engabe eri empaala. Okumanya nti olutalo lwali lw'amaanyi ebitagambika. Omulangira oyo teyasimatuka, baamuttirayo ku kyalo Mazinga, naye ekyatuumyawo Mazinga kyajja lwakuba nti omulambo gw'omulangira oyo baaguzingira ku kitundu ekyo nga bali mu guzinga, basobola okulaba nga bwe banaagutambuza, kyebava bakiyita Mazinga.
era Abanyoro bwe baamala okutta Omulangira ne banyaga ne mwannyina oyo omuwala gwe baayitanga Batenga ne bamutwala. Naye bwe baamuzinga Omulangira n'abalemerera butereevu baamulekayo, era ekyalo ekyo Mazinga kwe baamuzingira kwe yaziikibwa. Kyekiva kifuuka eky'obutaka obw'Omulangira Kattakeso w'e Nankonge. Entalo nnyingi Abaganda ze baalwana abantu bangi nga baazifiirangamu. Ekyewuunyisa nti okumanya bajjajjammwe abasinga mumala nagenda mu ne bagamba oyo nno yali jjajja wammwe mulwanyi yafiira eno gindi nga n'enjolo eyo oba omulambo gwe temugendanga gunona. Gye nga muyinza gufunawa okuggyako empewo nga ze zibatambuza. Era Abaganda luyimbazi baasooka na kumujjereganga ne bamuyitanga Kinyolo kyokka nga Kabaka asse naye omukago. Kati mu mbeera ey'okumuvumanga okumujjerega Kabaka kyava abakomako n'abagamba omusajja wange temuddamu kumuvuma. Kubanga yambeera gwe nalwanagana naye gwe natta naye omukago ne tuwangula Buddu nga tukulembeddwa ab'endiga. N'olwekyo yafuuka muganda wange okuva lwe twatta omukago. Kwe kugamba Abaganda mulekerawo okumuvuma nga mumuyite Kiganda. Ekyali Ekinyolo ne kifuuka Kiganda. Era na buli kati kyova olaba nti ebyafaayo ew'oyo omwami Kiganda Ebirongo mukulu nnyo mu Buddu. Abaana b'enkya bo balimanya ddi ebintu ebifaanananga ng'ebyo. Abantu bafa baggwawo buli lunaku, ate ababimanya abantu bafudde n'ebyafaayo bingi n'ebyama bingi. Era mmwe temwewuunya Buganda okubeera mu matigga, okubeera mu busambatuko buno bwonna bwe tulimu bujja lwakuba nti tulina bye tutamanyi n'emikolo gye tutakolanga olw'obutamanya. Empewo tibazigamba nti munnange ffe tetwamanyawo. Kabaka Jjunju bwe yali akomawo mu kibuga ky'okuva e Buddu, Obuddu yaleka abuwadde Luziga oyo ow'endiga okubufuga. Era munajjukira nti kw'oyo omwami Kajabaga abantu b'e Buddu kwe bajja n'enjogera egamba nti akabi tekabula mu ssombi. Kajabaga yasomba Abaganda. Kajabaga yasomba Abaganda n'abalagirira oluwenda lw'okuyitamu ne batuuka e Buddu ne baginyaga ne bagigatta ku Buganda yali Bunyolo. Kyava bagamba akabi tekabula mu ssombi. Kajabaga yakasombera Abaganda. Ebyafaayo ebyo byonna ani agenda okubinnyonnyola? Era singa tuba tetubitegedde kati ani alibinnyonnyola? Singa si mwami ono ow'endiga omuzira Kalyesuubula Muwadda Ramadhan, mukkirize mugaane eriyo ebintu bingi bye tuba tetugenda kutegeera. Naye bwe nali nkola okunoonyereza ekitundu ekyo eky'e Buddu edda kyatuulwangamu omwami yakikulemberanga gwe baayitanga Pookino. Yali muzzukulu wa Kabaka w'e Bunyolo, era Kabaka yennyini yamwawulizaako nga taata bw'abeera n'abaana n'akusimbira omutuba nti gwe genda egindi. Kati Kabaka w'e Bunyolo yasimbira mutabani we gwe baayitanga Pookino omutuba ku luuyi lwa w'e Buddu. Pookino ye mwami kati atwala essaza Buddu, ekyo kitiibwa. Naye ng'ate bwe nali nkola okunoonyereza kiba kitegeeza omufuzi eyeewaayo
mu lunyolo bwe kitegeeza Pookino kigambo kyadda. Kabaka Jjunju bwe yamala okuwangulwa Buddu addidde erinnya ly'omufuzi wa kabaka w'ebinyolo gwe yagoba n'alissa ku mufuzi owuwe gwe yawa mu Buddu, era Pookino wa kabaka Jjunju embuga ye naye yagissa mu mbuga ya Pookino wa kabaka w'ebunyolo mwe nnyini. Era Luzige gwe yalekayo okufuga. Buganda bannange mmwe temugirabira wano we mugirabira. Gwe bw'okeera enkya n'oba ng'osobodde okugulira abeewuwe emmere ne balya ne banywa n'odda ku TV n'ogira ne weebaka. Buganda awo si weeri. Bw'oba ng'omanyi oli Muganda oba olimu omusaayi ogukulukutiramu Abaganda gwe teweeyibaala. Ebyo bye nawulira ng'agamba anti nze ndaba ebyo tebinkwatako nnyo kubanga taata ye Muganda maama si Muganda. Ani akulimba? Waliwo ekintu kye tuyita half caste, kale giba misaayi ebiri, ogw'Abaganda n'ogw'Abanyolo, ogw'Abaganda n'ogw'Abatoolo, ogw'Abaganda n'ogw'Abanyarwanda, ogw'Abaganda n'ogw'Abanyankole, ogw'Abaganda n'ogw'Abalugwala, kubanga kati awo oba oyina emisaayi ebiri. Kati gwe ekitegeeza nti olw'okuba maama Mulugwala nti tokyali Muganda wo, era naawe ogwanidde okulwana. Taata Muganda, maama si Muganda. Ekyo n'olowooza nti gwe toteekwa kulwanira Baganda bokka betukoowoola. Butereevu oba okyali Muganda kubanga omusaayi gwabwe era ogulina era gwe wayonka. Baana bangi nnyo bataata Baganda, bamaama si Baganda. Eriyo ebintu ebyajja mpola mpola nga ne kaakati tokyayinza bimalawo. Ng'abasajja mwagala ebinyirira, nga mufiira ku byamyuka. Obuzira bw'ab'endiga balina ebyafaayo biyitirivu bye sirowooza nti nyinza n'okunnyonnyola kati ne tubimala. Naye kale n'agizaako ne tulaba we tunaaba tukomye weewaawo. Ab'endiga bwe tuba tunnyonnyoka ebyafaayo byabwe tetuyinza kwerabira jjajjaabwe gwe baayitanga Ssekkoba, kubanga Ssekkoba oyo yava Bumogera n'agenda e Ssese n'asenga Wannema. Kaakati Wannema n'amuwa ekyalo kye baayitanga Busanga, kiri eyo ku Kkoome. Waliwo obuzinga gwe bayita Kkoome awo oba Osomose Nalubaale. Ku Kkoome Ssekkoba kwe yazaalira omwana we yasooka gwe baayitanga Bosa. Bosa bwe yakula naye n'asenga Wannema era n'aba Ssaabaddu wa Wannema. Bosa bwe yamala okufuna obwa Ssaabaddu, Mukama we n'amuweereza ku lukale eri kabaka ng'ayagala amutuusize nga kabaka ebigambo bye byonna by'anaaba ayagadde okumutumira. Bosa bwe yatuuka ku lukalu, kabaka n'amuwa ekyalo kye baayitanga Mutungo, n'azimba omwo. Mutungo ffenna tumanyiyo. Bwano nkinyonnyola ntya Mutungo omuntu okutegeera? Mutungo oba Bbiina kiri awo. Siri mulungi wa kunnyonnyola bitundu. Mutungo kati oba Bbiina waaliyo Babbiina. Bannange bassomo ne bannyabo, Bosa ono bw'atuuka ku Mutungo Bbiina awo
n'azimba eyo. Era bwe nali nkola okunoonyereza era ku mutungo Bosa kwe yazaalira omwana we gwe bayita Kalyesuubula. Era omwana oyo Kalyesuubula oluvannyuma ate yafuuka omukulu w'ekika ky'endiga kyonna n'afuna n'erinnya erya Lwoma. Ne kaakati omukulu w'ekika ky'endiga ayitibwa Lwoma. Naye ng'obutaka bwa Lwoma buli awo Mbaale mu Mawokota. N'ekitundu ekyo tekyayitibwanga Mbaale, kyali Mbaale oba Imbaale nga bategeeza amayinja mu Lunyolo kye bayita amabaale gaba mayinja. Kalyesuubula oyo aliko ebyafaayo bye tutayinza kubuusabuusa oba kuleka mabega. Olwatuuka olumu n'agenda ewa mwami ono ow'Essese ono ewa Wannema, n'ajjayo omutabaazi gwe baayitanga Kyobe ky'omubazi, Kyobe kibuuka ky'omubazi, okujja okuyamba Kabaka Nakibinge mu ntalo ze yali alwana n'Abanyolo. Era Abanyolo bwe baamala okutta Kibuuka, Wannema n'asaba Kabaka ate Kalyesuubula yajja omwana w'Essese. Kabaka bwe yalabanga ekituufu kiri nti Kalyesuubula talina musango gusobola kumussa, olw'okwagala okusanyusa kitaawe w'ono omwana, kitaawe wa Kibuuka kwe kulagira bakwate Kalyesuubula bamusse mu nvuba. Kalyesuubula bwe yali ng'ali mu nvuba, envuba edda kyabanga kinnya kiwanvu mwe baakussanga lye lyabanga ekkomera ly'Omuganda. Kalyesuubula n'abeera nga mu kkomera ng'asanyuka nnyo ng'asanyukira banne bonna abaagendangayo okumulaba. Olw'okusanyukira banne bw'ati envuba kyebava bagiyita, era ab'endiga balina envuba gye bayita Mwendanseko. Mwendanseko, ebigambo bino byabanga bya Lunyolo. Naye kati tekyewuunyisa kusanga nga abali mu Bwagundi baagitunda dda. Nti mwatwawo ffe envuba eyo tuffe twatundawo ne twefunira ssente, twayina ennyonta, anti bo okwagala okunywa omwenge kibayita nti baba n'ennyonta. Twawulira ennyonta ng'etuli bubi ne tugamba katutundewo. Bazzukulu balyekuŋŋaanya, tulizzaawo tuliddamu ne tusonda ssente ne tugulawo. Buganda bwe batyo bwe tunaagitwala okuddamu okwesonda nga ate tukomyewo mmwe bye mubanga mutunze nti olw'okuba muwulira ennyonta. Olw'okusanyukiranga banne envuba eyo nkugambye ne bagituuma erinnya Mwendanseko. Kabaka bw'alabanga ekiseera kiyiseewo nga Wannema alinga abivuddeko, n'ajjawo omusajja w'oyo Kalyesuubula mu nvuba. Naye Kalyesuubula ate olwava mu nvuba, olw'okuba yali mugundi mu nvuba omwo ng'enviiri mpitirivu zikuza, omanye bamumazaamu ebbanga ddene, enviiri ne zikula ne zisakaatira. Bwe yavaamu n'agenda n'asala enviiri. Amaliriza okusala enviiri n'alaba n'akwata ku mutwe nga tekuli yadde, n'awulira essanyu eritagambika, kyava ayogera nti lwowona obusibe Lwomwa.
lwowona obusibe lwomwa enviiri erinnya Luwoma ne litandikira awo ne kaakati liri omukulu w'ekika ky'endiga. Bwe nali mbuuza waliwo abataka abaŋŋamba nti envuba eyo mwe baali basibidde Kalyesuubulamu yameramu omuti, era omuti ogwo nagwo gwamererako emiti emirala ne givaamu akasaka akanene era ne bakatuuma Mwendanseko. Kali eyo ku butaka bwa Bwembaale, si eri mu Bagisu, eyeene Mawokota. Eriyo abantu abatawaanyizibwa nga bw'oyogera Mbaale ebigambo ndaba fe abaabikyamya, bw'oyogera Mbaale nga y'omutima gumutwalirawo busoga. Ab'endiga balina ebyafaayo bingi bingi nga bw'okiwulira, nendowooza n'akomawo nabyo. Naye nze mbakubira omulanga ogutakungula. Bino ebintu biriwo kuyamba baana baffe abaliddawo. Kyenva ntereka ebintu bino n'obwegendereza oba ku YouTube abaana bwe bajja bafune we banaatandikira. Abazungu ekibaleetedde okulaakulana bwe wabeerawo ekintu kye balaba nti kiyamba eggwanga lyabwe, kiyamba abaana baabwe abaliddawo, bo tebalina na bakkubira mulanga. Eri ayinza okugamba kati bino biyamba abaana baffe butereevu. Bungereza ekigireetedde oba abo abazungu okubeera ku ntika ebyafaayo byabwe tebabyerabira. Okumanya nti tebabyerabira kyebava watuuka n'okuwandiika ogutabo ogunene nti Bayibuli gwe babikwagaza. Otandika okulaba nti ebyo bya Setaani. N'olwekyo okubeera obumu, buli omu kyalina oba oli akutta ataano, ne bw'ogezaako tetugenda galya butereevu gaba gagenda kukola ku mirimu gino. Twagala emirembe egiriddawo gimanye ebintu, nabo beeyongera okunoonyereza oba oliawo balimanya bingi n'okutusinga ffe abaliwo. Ne bwe tubanga tulemye oba kumira ekitangaala, bwe balikomawo bwe balituuka balibeera mu kutwevuma nti naye bakadde baffe bo baakolanga kinti nange jjajjawo yabeeranga ku kyeyo naye n'omutwalo olunsi gwagaananga. Naye nga tubakoowola bassebo ne bannyabo, omulanga guno tegukungula. Okubeera nga mutukwatizaako, okubeera nga mutuyambako okulaba nti tulwana. Videos zeetaaga ssente mpitirivu, era ekintu ekikyasinza okutwala ssente ky'ekintu ekikwatagana ne videos. Twetaaga abayinza otuteekamu akasente ogwaffe gwakuleetanga misomo, aye tweyongera okuyiga. Tulina ebintu bingi bye twetaaga okulaba nti tuyimirizaawo. Twetaaga ekkalaamu. Ekkalaamu ezo ze zimaaka ezituyamba okuwandiika ku lubaawo. Empandiika y'Oluganda eyo yonna twagala tugisomeseze ku lubaawo, ate abaliddawo basobole okugiraba nga si bino byakwogera nti ate ya bw'ogattako ya ate ofuna bino. Ffe tetukola bintu byakwogerera eri nga jjembe. N'olwekyo omulango ogutakungula twagala twagazisa abaana ebyaffe, twagazisa abaana baffe n'abantu bonna bye baatukyaya mu kusooka nti olubugo lwa Setaani ebintu ng'ebyo. N'olwekyo twetaaga embugo ebika byonna, twetaaga emikeeka, ebibba endiga, maliba, endeku, eŋŋoma, amafumu gonna, embiro, obutiiti. Twagala tusomesa ebintu ebyo, emikolo egikolebwa ku butiiti, babwambala butya ng'olabako si byakwogera bwogezi. Twetaaga obukomo, olugabire, ebibya, ensuwa, ensumbi, bintu bingi. Twagala tusome nga tulabako. Taate kifaanana bwe kiti. Lwaki twogera nti kifaanana bwe kiti ng'eriyo Abaganda abalina ssente? Tuwe emitwalo 10, 5 tugambe mugende mugule emikeeka, tunnyonnyole nga tugukutta omwana agulabe.
ebintu emisomo gye tukola abaana baffe gye bagenda okusomerangako teri mirembe gitambula gidda mabega. Bajja kusomeranga ku butambi obwo nga bali waka ebyafaayo banaawulirizanga bino era bye tusoma. Kati tolowooza nti erinnya lya Kalyesuubula lirisangukawo abaana be n'abazzukulu balimanya nti yavugirira ebika by'ekika kye. Twetaaga kalaama abanaatuyambako maaka abasobola otugulira ku data mwe tubakoowoola buli kadde kuba emisomo gyo gituuka buli kadde. Atwekubya mpi kubanga bye tukola byonna by'amaanyi ate nga byetaagibwa. Emisomo gino giyambye bangi nnyo ne bazibuka amaaso, n'olwekyo tetuyinza bagamba nti tetwetaaga data. Abasobola otugulira ku bitabo bye tusomera abantu namwe tubakoowoola. Ebintu bingi eby'okuvujjirira ky'oba otuwadde kyonna. Enamba yange eri 0773276127. Abaagala audio wasenga ne kojja buulira. Audio yalimu ebintu biyitirivu ebigenda okuyambira ddala n'okukyusa obulamu bwo, obw'omwana wo, obw'abantu abo b'oyagala bayige. Beera ng'omwekwata. Jangu mu kasanduuke kange oba wakakasente katono koowa n'embeera nga mukuweereza. Abaagala audio wa mwe abawala seetaaga kuwongera bagamba nti ono ye audio yekka gwe weetaaga mu bulamu ebintu byo byonna bisumulukuke. Abaagala audio enkuza y'abaana bw'oba oli muzadde bw'oba ogenda beera n'obuvunaanyizibwa weetaaga audio yabaga audio otandika otya bizinesi nga tolina ssente bingi nnyo. Emisomo egyo gyonna owaayo akasente katono ddala yita ku namba yange ya 0773276127. Mikwano ebyokunnyonnyola bingi ku kika kino sirowooza nti biyinza n'okuggwaayo ne mujja kkiriza ne leero nfundikirire wano mbagambe ekintu kimu nti beera omu ku abo abalwanirira obuwangwa bwo, beera omu ku abo abavujjirira ebintu bino, beera omu ku abo abatugulira amazzi. Naawe bw'otugulira ekyokunywa bannange era oba otusanyudde nnyo 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 oba otuwadde katala. Enamba eyo obuvujjirizi